kati nno olwomanya nti katike kaseera bano bayita ba Platinum Films Incorporated for God and My Country be bagenda okubanga bakutuusaako awamu ne MK Video Center ensibiko y'ebina Uganda. Platinum Films Incorporated bagenda babakutuusaako bulambalamba ate ng'ekina Uganda kyaffe ekyakawungezi k'olwaleero kye kino kyennyini tolina kulabika ng'osubwa. Platinum Entertainment awamu ne Gladstone Films be bakutuusaako Kamanya omuzimu gw'omunyanya yesinema etandika bagiise Kamanya omuzimu gw'omunyanya yesinema etandika ekina Uganda kyaffe eky'olwaleero tolina kuleka ng'osubwa. Tosubwa omukulu amanyiddwa nga Mustafa Kibirige ku lutimbe. Mustafa Kibirige ate n'omukungu amanyiddwa nga Mutebi Abdul muddu wa Allah naye ku lutimbe talutubiddwa mwana ate nga tolina kusubwa. Shafik Musisi jaja tolina musubwa kakati ate ne tugitandise n'abagala Fiona naye ku lutimbe bakafulu bonna tekukyaliko akwata. Stanley Sentongo naye tolina kumusubwa. Eno tugitandise omuzimu gwa Kamanya yesinema etandika oba Kamanya omuzimu gw'omunyanya. Ivan Senkungu naye talutumiddwa mwana tonaye enkoko agikutte mumwa mulungi Joweriya y'omu atalutumiddwa mwana mweno. Sharifa Namutebi mwana tonaye mweno mwali. Tutandika Kamanya omuzimu gw'omunyanya. Birungi Victoria naye ku lutimbe era nekutusibwako MK Video Center ku Majestic Plaza. Tosubwa omukulu amanyiddwa nga Ziwadewo Center Boloti naye ku lutimbe mpozi ne Nabasitu Julian ekyali ku ntandikwa. Sala bakunyumirize ke kaseera akatuufu. Kale mzee siba bulungi gwe wadde ngamba mbeere nga nsiiba bubi nagabbi ogulabira ddala n'olabira ddala oguntu omusajja oli wuwe waka wenewena owegeraagira osonga mu mbaata ze gye wabbye okwosa gyo tonagizza ate akimanyi bulungi gwe wagibbye. Sajja ayinza n'otumira awo ekinu bantu babeera mu byalo eyo naye nga ssebo si muwangu era nga tayambukikako. Kakati tudda kuba Kampala wano wewaka webaze kwe kuli ab'omukwano ababiri awerekedde ku mikwano gyabwe era nga mikwano gyabwe gye bawerekedde gyo gya Luganda balinayo okumanyagana. Obudde bwa kunaaba maaso nga bagenda maaso n'okunaaba maaso naye era nga n'ennyindo oba olina oginaabira mwe wangi maama wasuze otyano maama ye mulungi Joweriya maama Susan obwedda mukyebase Susan kyokka nga bana mwe bakedde eddogera okulima amalaalo ekibuga kyaboonoona kati kyeziva zireeta Ssenga n'abagala Fiona sibeera ne Ssenga nze temunneebuuzisa sibeera ne Ssenga gwe mmanyiira sibeera ne Ssenga Ssenga gwe Kibirango ngamba Kibirango abaana buno bagambe bajje tugende tukole emikolo obudde buyise mwanguwe bagambe bajje tugende tukole emikolo obudde buyise okumanyagana basooka kulima bijja ne wabaako emikolo gye bakola ne mugenda maaso n'okumanyagana. Mama kwe bakakonna bakyokwo banaye okwo kwebaka kika kyokwo abagenyi basigale ababiri bajje tugende mu bijja kubanga naye ebaayo emikolo mwanguwe kakati ku kyalo ebaayo famire naye nga famire si ya bwangu kagamba tayambukikako eriyo famire gy'oyinza osanga ku kyalo nga be bayasitudde kuyumba
baba n'ekikopo kya district mu kyokuyomba kati abaali bakeddedde okulima amalaalo baabano naye ng'eriyo kojja asimbula kibooka ya baasi eno famire yiino bano bo bakedde dda ye mukulu Kibirige Mustafa kojja Katabaalo Senta Boroti olaba naye alima ngoddeawo pane mweyongereke neno olubimbi mundekadde lunene nnyo gwe oyagala kuyingira mu boodi eno Senta Boroti waliwo gwe bakubye edda naye ali wali akabanga gaso nakuula omuwulidde limeriyo nomaleyo tubitwala lumu Senta Boroti abadde agudde mabalaalo yoyo kojja atasirika yabadde ki akabanga alimu oluviiri akabanga aliko abasaponsalinga gwe naye tukabire nga aliko omuvugirizi yana mulama munamu lwaki njokongera kuba oli gwokaba yaba nekojja mutukubira ki kuba kojja kuba nengera Senta Boroti kojja obwo obwoko tobumala ndeta omoko genda muli naawe ulira okulima amalalo okuli wadde kino kika eno famire kika gwe fundikira omumwa ogwo ng'ayita Faruku gwe naye muno omuveeko kati ne zireeta Ssenga n'abagala Fiona famire yiino eriyo famire naye temulimu gwe banyigira mutooke faana ogende gwe sirikako Ssenga zze kati ekyejo ne kirinnya mu giya kwata enkumbi mulabe muwulire akabanga aliko omuvugirizi wuuyo akabanga gwe bongerako batule ya sola kino ekika tewali gwe banyigira mu ttooke kaana kabuwole naye nako ssebo ne bebalima nno ssebo nabo bakiguddeko bebalima nabo bakiguddeko gambye oyinza osangayo famire nga bwe bayalwanye ku kyalo neero si zonna zonna zigitya bwe bayasitudde kuyomba ekyalo kyonna kimala sirika kati bwe wasangayo famire bwebanga yabbye nga yasitudde bubbi ku kyalo n'akaguwa ke nga tobakabba gwe naye genda osikondekere muli erinyanga mulokeweddemu amafuta nawe muno omuveeko Senta Boroti kojja mpa olukusa kanunkase mpa olukusa nze nkayuze naawe Senta Boroti okanga kanga olina kyoyinza okola va ku malaalo kojja naye muno omuveeko kati nakyusaamu enkaaba genda eka nambye genda eka njula nno kongera sijja nno kakuba saagala nze abo tembaleetanga nga tulima amalaalo tebajjanga wenkolera abo abalina ekitigi bwe batyo kati Senta Boroti mugezi kojja
bongereko omugo guli gubadde gusesebosi. Oluusi oyo agitemye. Sooka oyo mwennyini agikuleetedde kojja balima malaalo bamale bagende bakole emikolo kati senga yali wali eri alinga Nampala. Obwedde otiisatiisa wano mbwakoonako ogenda kukuba bakusindisa wano tolina yadde kyokoze. Sentabolo tebedde okangakanga abantu nti ogenda kulwana bakusindise tolina kyokoze. Olinya wagondanga naawe oddaawo. Wama kakati oyo asobola okuyingira mu eyo boodi. Boodi kyeyo eyakitundu leka agiyete eyekitundu. Naye kojja lwaki tomumpa ne mukwatako mu kibagalo bwe nti oyo talina gwayinza kugoba. oyo agobani naawe kakati ate Kibirango n'aleeta ejje eddala. Kibirango aze n'ejje eddala okuli abavudde e Kampala ne gwe bava ofumula emiggo ne mwannyina ate n'akomawo. Nabanno bano ab'ekibuga baakajja twakedde saa 12 bajja ssaawa 4 kiera nakojja kwata enkumbi mangu ye kano ka Sentabolo kati Sentabolo akolagana eno enkojja era kojja yakola ku kyokubonereza. Sentabolo yapikapika Saabakabi n'akomawo mukabi w'essaza natandika okkuula oyo ye mukabi wa ssaza. Kino ki Sentabolo olinnya wagondanga naawe okanga bantu najja aliko boodi taata yeziwaddewo original names. Balina famire enzibu tekuliiko mwangu tewali anyigirwa mutooke mu famire eno kakati nga bagenda maaso ne be balima nno ssebo nabo balabye ennaku balinga abazze okolera eno olutalo. Buli omu bwe yeepima eŋŋumi ne badda eno ne bakola ki kegamba n'abafu bennyini be balima bakkiriza nti nabo baazaala. Okulimanga kugenda maaso naye kojja naye awo tubogolera nnyo naye tuli bantu bakulu tulinde kano va ku Sentabolo kojja tabakkiriza gwe olaba bw'okubya mu alo Sentabolo n'aluma va ku munno gana amalalo galimika boyi tewali gwe banyigira mu ttooke. Gwe Sentabolo va ku munno bamugabana. Sentabolo bamugabana n'asooka abuukabuuka ng'enkajja lujja nadda emabega asooka n'afunamu sitepu 2 nadda emabega n'olaba ekiddako. tebalina kye bafaayo kulowooza nti nno bakole kino. Baalina amalaalo ekijja kyali kinene naye nga bennyini abagenda maaso n'okukuula amalaalo oba okulima amalaalo bonna bafu ba mitwe. Eno famire tewaliwo mwana anyigirwa mu ttooke njula galamiza mboko kiŋaŋala tesimala kiŋaŋala ng'ekisamposalinge ku mbaavu kuba kati enkabaawe beino kyuka gwejaguguba jija gwejaguguba jija ogeza sawa amayinja g'amalaalo wamavaayo eyo jangu olime eno omusajja bamukubye emboko n'empale yulise olina Sentabolo kojja ndi ku saidi yo kuba nemwasama olaye fujjo ly'ekivubuka kona wano naye tomanyira vugira olime kakakojja aleeta ano olugezi gwe munira
alina enkaba ziringa nga mutwalo kati n'aleetayo endala kati aleese ya kolola eyo nkaaba gwe mulimu gwenje oyo wakipima tikukula kwakayini omukama yabawa amagulu kubba mu dduse lye mubye bagagamba bowazi kakati ne senta bulodi tanyigirwa mutooke manyi bulungi gwe mulema gwolina empaka kale mwe katonda yabawa amagulu kubba mu gguse bye mubbye laba no senga olinga nga alina kyokola otudde butuuzaawo okulagirira nga naawe oddaawo kamanya omuzimu gw'omunyaja tosubwa ekitundu ekyokubiri abadde Mutebi Abdul Kibirige Mustafa Nabagala Fiona Musisi Shafik Sentongo Stanley Senkungo Ivan Birungi Victoria na Mutebi Sharifa n'abasitu Julian Neziwadewo tosubwa ekitundu ekyokubiri nsigadde ndi mukibize badde nkutuusaako era nga n'ekyokubiri weekiri ojja kuba okifuna essaawa yonna sinema zino zisanga wali ku MK Video Center Majestic Plaza Level 5 edduuka lya namba 8 oba okubakubirako ku 075 070 10 55 tusinkane mu kino ekyokubiri era nga nakyo kibatuusaako tekisubwa